Nalaba wano Zahara nga ayagala kadi ne Shamim. Nga batunka baagala kadi bakuba ebipande million buli wayitanga nga waliwo ekipande kya Shamim Malende akoze ebintu simanyi baawukanye nebba simanyi omusajja nzibi simanyi nze nasenguse omusajja yantwalako peji zange essaawa ya leero baamuwa kadi tosobola kumuwulira n'ekigambo kye n'ekimu ne weebuuza abantu bano baagala ki amazima gali tite mwagala kukolera abantu mwagala misaala mwagala ensi yammwe oba eggwanga lyammwe mulyagala oba twasembayo okumanya ng'osenguka mwawukana na bbaawo ne abamu ne balowooza bali sitanti abantu ne bagamba oba walinoonyerako simpase kuyitawo okuva lwewafuna kaadi tolina kiwali ogambe bantu ayusu ogenda kusaavinga Kampala ye Kampala ogisaavinzeeko wadde olunaku n'olumu amakomera ge gaakulonda oli mu pozisoni y'abasibe lwaki teri kifo kinene nnyo kyamakomera kirambula makomera kyolina kwesimbako kyono kirekera Samimu nanfuma kubanga nze ndaba olinga agamba nti amakomera ge gaakulonda olinga agamba nti baakulonda basibe yes abasibe beetaaga okufuna services naye olinga agamba nti nno Kampala yo Kampala toyina abasuubuzi ne bafuna ebizibu amarzi ne gayingire mali abo ne babeera kinema wadde ekigambo kyo wadde Mukama Katonda parliament mugituula muddi omanyima women MP amaanyi gayina mu kibuga Kampala omanyi bayita women MP amaanyi gaba nago kubasuubuzi bo mu kibuga Kampala ne bafuna ebyo bizibu wadde okuwandiikira gavumenti wadde okuwandiikira pulezidenti w'eggwanga okulobingira abantu abo sente okulobingira abantu abo bankers bale buli musuubuzi ali mu kibuga abasinga 95% bali ku looni wadde okuwandiikira banks ezibabanja sente z'abawola zo zirinze wadde okuteekako balandi road akazito nti bannange gino emyezi wadde omubaka wa Kampala ddala n'ogamba nti ogenda gasagwa abantu nodda nti weesimbawo lwaki temugenda ne mukola emirimu emirala waliwo emirimu gye bakolera ewaka abalamu ayita balwadde era olunayitamu ng'oddamu ng'olwala kati oli mulamu mulunde enkoko ewaka kubanga okolera naawe okumpi kapita omufunye lekera abadala waliwo ebintu byeweebuuza gwe wekka omuntu sekinoomu n'ogamba banki ogereko ne mu public n'ogamba oba oli anagamba nti mwogeddeko bubi n'olowooza nti ono anaŋŋamba nti mwambadde naye nga waliwo ebibuuzo bye weebuuza n'ogamba kituufu ono yajja kusaavinga ayagala abantu ekiriwubirirwa kye n'ekigendwa kye kiki mubadde muwona ne Zaala nga mwagala kwerya okuva le baakuwa kaadi tewali amanyi bigambo byo bisatu ndoza wajifuna n'olowooza omaze tewali amanyi bigambo byebi bikuvaamu muddeyo era nga tweyongereyo mu mawulire ag'enjawulo munnange ne mukulu Aloysius Honorable Aloysius Mukasa naye yagudde mu mbi yakola statement oluvannyuma lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abaana ab'enjawulo bawuma Lukiseka okukola challenge ey'oluyimba olwa Israel Mbonye ye nakola statement n'agamba nti bulijjo wano muvuma Abanyarwanda ate muli mu kupromotinga nnyimba zaabwe kakati ono naye amuzeebu. Banaye ba comments mwasibye mutya kakati mbadde ndaba video Umaro Kiseka gyakoze nga era nga bwe challenge ey'oluyimba olugenda mu maaso omukulembeze lwe yagize nendaba comment endala ngeva mu muntu gwe nali mmanyi mukulembeze Aloysius Mukasa msimanyi wali ovuma Abanyarwanda kati oli mu nnyimba zaabwe ozituddemu Honorable Aloysius Mukasa bannange we are uniting the nation, we are uniting Ugandans. Omulamwa gwa campaign eno omulamwa gwa protest vote is unity. Togenda tuzza mabega okitegeera if we are moving forward with unity tojja wano tubuulira bintu byo okitegeera if we are uniting as a country do not continue bringing divisions. Shame upon you Honorable Aloysius Mukasa, shame on you.
Gatuvuddeko nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Bannayuganda abawangalira eyo mu UAE beeyongedde okuba nga bakungubagira munaabwe eyafiiridde mu kabenje nga babadde bamuwenja okumalira ddala ennaku 3 naye ebyembi onaazuulwa nga yafuna akabenje n'afiirawo. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Yes, mikwano gyange amawulire si malungi ag'omwana ono mukulu John. Twakedde ku makya ne tumunoonya ng'amaze ennaku 3-4 nga tetumanyi waali. Amawulire si malungi, omwana yafa, bamutomerera Jeberaali, era omukulu ono akedde ku makya lunaku olwaleero. Obwedde ali mu kwetooloola, agenze ku poliisi, agenze ku kampani naye nga temugamba kituufu, n'agamba kamunoonye. Okitegeera paka bwe tuvudde, era nga babadde ku live mukitegedde nti mbadde nze ku miitinga musajja ono tugezeeko okunoonya omwami ono, era tuzze wano ku poliisi bwe batugambidde nti omwana yakola ki. Tuzze wano ku ddwaliro ne batugamba omwana yafa, era agenda kukeera enkya. Bamuwadde keesi y'omwana asobola ogibalagako akapapula. Enkya agenda kukeera ku Jeberaali police station amale agende ku kampani. Suwa tebakugambye bwe buli ngenda okukeera enkya ku makya negundi bagimpadde ebeera nga reference, bagimpadde gyenina otutambulirako okugenda okulaba baganda bange. Nsaba abafamire mugume Mukama abagumye ayongere obbagumya. Okitegeera mwana bamutomerera Jeberaali ne bagenda omujjanjaba. Ensonga lwaki mulaba tubadde tukuba amasimu nga teri akwata. Okitegeera mwana bamutomera naye Mukama n'atamuddeko. Ye omukulu Douglas Lwanga agudde mu mbi atya munnange olunaku lw'eggulo nga amawulire gayitingana nti Honorable Fiona Nyamutoolo bamudikira yalinze opposite oluvannyuma lwa mwana muwala wa NUP abadde amwesimbyeko okuba nti Electoral Commission yamudisqualifyinze. Munnange bw'atyo yavuddeyo bunambiro n'adduka ku kibanja kye ekya Facebook okuba nga amukongratulatinga oba okumuyozaayoza. Njogera kuyozaayoza Fiona Nyamutoolo okuba nga atuuse ku buwanguzi, naye abaana kye bamukola bamuvumye ne bamulangira obukadde nti mukakadde naye tekalina magezi, ne bamulangira nti munnange ali mu myaka 4+ naye alowooza nga omwana w'emyaka 2. Bannange abaana bavuma, naye abaana kibali mukola Douglas Lwanga byebyo ffe we tuli, kubanga munnanga amawulire nga byonna nga bigenda mu maaso. Bo bannakibiina kya NUP bagamba nti bamativu era nga beteefuteefu okuba nga babiyingira musinga wanaabaawo engeri y'okuyamba omwana muwala ono Mase. Ono alina ensonga ze lwaki si mumativu n'ebintu bino ebigenda mu maaso. Tutandike ne mukyala wa Eddie Kenzo Nyamutoolo yakutte mu nva z'abannansi n'ajjamu ekifi ky'enkoko ayagala kudduka nakyo nga mukama we Anita Aneti Amongo bwe yakolera ddala. Ne Nyamutoolo ayagala okukola okufaananako n'ekintu kyekimu. Kinajjukirwa nti Anita Aneti Amongo yakozesa Electoral Commission n'abantu okuva mu bitundu mu constituency ye ne bawaawaalira abaali bamwesimbyeko nga bagamba nti si balonzi ba mu kitundu ekyo. Era Electoral Commission ne bajja ku lukalala lw'abalonzi abaali bateekeddwa okulonda, so ne babeera nga tebakkirizibwa kwesimbawo. Kyamaliriza nga Anita Aneti Amongo alangiriddwa nti tali kamuvuganya, ayiseemu bwannamunigina, ayiseemu unopposed, nga akozesa Electoral Commission mu lukujjukujju lwe lumu ne Nyamutoolo mukyala wa Eddie Kenzo
Nyamutoolo ye mukyala wa Eddie Kenzo Gwandaba oyinza okumuzaabuzibwamu nedda Nyamutoolo ye mukyala wa Eddie Kenzo tobuzaabuzibwa mu ngeri ey'olukujjukujju ddala yaddidde n'akwata n'afunayo abantu abagezigezi nga 3 oba 4 ne bagenda mu Electoral Commission ne bateekayo petition nga bagamba nti Rebecca Nyampaminya, yes ye Nyampaminya eyali owa NUP Mase Rebecca Nyampaminya nti abantu be yateekayo okumusemba abantu be yali yateeka mu Electoral Commission okumusemba tebaamuwa lukusa era tebakkiriziganya naye kukozesa mikono gyabwe era bw'atyo omukazi wattu n'awanduukululwa olw'ensonga nti bali be yakozesa baategeerebwa amannya era ne bagulirirwa ne bajja mu Electoral Commission ne bagamba nti omukyalo ono amannya gaffe yagakozesa mu bukyamu tetwamuwaako lukusa n'olwekyo ffe tetubeerangako na NUP n'olwekyo adisqualifyingibwe under money influence. Under what? Influence. Era bw'atyo omukazi wattu n'adisqualifyingibwa n'aggyibwa mu lwokaano ono n'amaliriza nga bamulangiridde ng'ayiseewo nga tavuganyiziddwa. First of all, what Electoral Commission should ask bwe babanga bano tebaamuwa lukusa kukozesa mannya gaabwe, where did Rebecca got their nini numbers zaabwe? Because I have my ID mu wallet yange. I don't expect at any one point of time Sebina Javire yesimbyewo mu Nnyendo Mukungwe okufuna ID yange ajjeko nini namba okujjako nga ngambyeko nenjikwata nenjimuwa bwe mba sigimuwadde taligifuna my nini namba. Electoral Commission, you continue to mismanage election affairs. You continue to mismanage election affairs in different parts of country. Wachikole bukedeya, tokomye bukedeya, kati ogenze wa Nyamutoolo kikoze. Nkimanyi nti akalulu we kanaggweera ojja kuba okikoze mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. To this civilized world, Electoral Commission wali osobola okubikola mu myaka giri egyayita. But to this civilized world, kigenda kukaluubiriza nnyo okuvulunga n'okufutyanka abantu obajje mu nkalala. Obajjeko obwa candidate olangirire their opponents nga weekwasa obusongasonga. Yabaffe omukazi yaleeta mikono 10 gyokka azini namba n'akwata mu constituency namba n'aleetayo emikono 10 gyokka oba mmwe mu mingi gye yabawa egyo gye mwalondamu ne mugikozesa. Bwe muba gye mwalondamu ne mugikozesa, why don't you get other emikono egy'abantu abalala ne mukozesa egyo instead of these ones ze mwakyuzingamu? So there are questions that follows mu kulangirirwa kwa Nyamutoolo. Nyamutoolo yayitiddewo mu lukujjukujju, yayitiddewo mu bunyazi, yayitiddewo mu nkola ey'ekivandulo. Kitegeeza ki Electoral Commission kye kikola? Kitegeeza temutuseetingira abakulembeze,
eggwanga temulisetingira bakulembeze because mubayisaawo mu ngeri ya kiyita mu lujja, mubayisaawo mu ngeri ya kunyakula. Kati bagenda kutuuka mu bifo first of all nga tebamanyi maanyi g'abantu bebakiikirira mu bifo ebyo, because you undermine the people's power. And remember, our constitution says all of power belongs to those people that you are undermining. Amaanyi g'abantu mugasudde muguluka, temwagala ge-exercisingibwe, mugakutte mu bulago mugatuga, muyisaawo be mwagala olw'okubanga ba mukama wammwe. Olw'okubanga ba mukama wammwe kati mwe muyisaawo be mwagala because they have money and they are of your what? Your boss. Ekyo electoral commission kikyamu kyemukola. Abantu muba disqualifying mu bumenyi bw'amateeka. You disqualify people nga temulina butuufu bwe mwesigamyeko. Tosobola kuŋŋamba nti Saamu wano yasemba omuntu naye omuntu gwe yasemba tebakkiriziganya. Oyo yajja wannini nnamba ye. Awo oba oteeka ekibuuzo ekyenjawulo bwe ID ogenda ogitimba. Is it in public? Is your ID in public? Erina akapande kwe wagitimba mu constituency nti eryawo buli ayagala yajja najjako. If it is your personal property, we expect it to be in your pocket. Bwebeera nga personal property yo tugisuubira nti eri mu nsawo yo era mwetambulira. Where this someone got it from? Yagijjawa gwotugamba nti yali talina lukusa lugikozesa, yagijjawa. Awo electoral commission we mwandibadde musimbe gumba naye you disqualified a young lady nga mugamba nti talina bamusemba. Ekyo kyakwekwasa kya bujega, kyakwekwasa kya bujinga, kyakwekwasa ekitaliyo, ekyoleko obubbi obunyaguluzi emisana tuku. Kyoleka bubbi, kyoleka bunyaguluzi obukolebwa emisana tuku. Era tugenda kunoonya balooya ba factually tulabe nga Uganda First tuyingiriramu wa. Yes, tugenda na kunoonya ennamba ya Rebecca. Bw'oba olina ennamba ya Rebecca gituwe oba muwe ennamba yaffe atukubireko Rebecca atunoonye. Uganda First tulabe tuyingiramu tutya and tuyingiriramu wa. Tubadde tukyali ku nsonga zino ez'aba Honorable Fiona Nyamutuulu, ba Speaker of Parliament, ate ne zireeta General Lweiso mukambwe. Era agamba alabudde mwena abagamba nti mukuba akalulu kalonde kalinde kakuume, agambye nti mujja bagwako nti mujja bajjamu emize. Ebigambo bye bibino. Olunaku lw'okuba akalulu lujja kubaawo nga 15 January. Ova wakaawo ogende okusuula akalulu ko mu bokisi. Mpulyawo abagamba genda olonde okakuume osulewo simanyi okola otya. Wali tewali mmere, tewali toyireti ezisobola okwakomodatinga abalonzi ab'ekyalo. Tetulinawo kifo kya kukola susu. Omulimu gwo omubaka wo candidate wo president gwowagira ne MP bagenda kubalonda olunaku lumu. MP bamuwadde abantu aba babiri era nagenda ku kyalo n'abatunulira mwenna bali ku kyalo n'alondamu abantu abo bagende bamukuumira akalulu. MP be baba 10 abo be bantu 20 bakuuma akalulu awo. Buli president bamuwadde abantu 6 bwendowooza abagenda okuuma akalulu ke. President bali 8 tayimuze bantu 6. Gwe bw'omala okulonda
waliwo distance gye bakuwa gyolina okuyimiramu ne woba okomyewo okubala akalulu naye nze nandirowooza jangu olonde oddeyo eka kubanga ne bw'otuulawo eyo bokisi gy'okuuma si yesalawo Uganda kati nze bwe ndowooza nti ebyo ebyeggaali simanye ebyaki tebikola wano ate nsaba abantu baleme koppa bye balaba ku muliraano kuba nze mpulira bagamba ekyabadde egindi kijja kubeera na wano buli muntu ayina engeri gy'akuumamu eggwanga lye kubanga ffe abasecurity tukuuma abannayuganda n'ebintu byabwe ne tukuuma yeekalakaasa ne tukuuma ne gwe bagenda okwekalakaasizaako mwembi tubakuuma kati waliwo ebintu bye tutajja kukkiriza naye nze ndowooza nti okusinziira akalulu nga bwe katambula kali peaceful wadde abantu abamu kabayisiza bwe bagamba kano si kalulu kubanga temuli tiyagaasa ako ke kalulu buli muntu atambula ayagala okukola effujjo mweriri naye ffe abasecurity tetugamba nti effujjo tetulikiza teri gaali sebo teri gaali egaali genda ozikolere mu nnyumba yo tozikolera ku bantu kubanga tewali ku dduuka lya muntu oba ekintu kyonna ekikwatagana n'akapapula kogenda okutiikinga edduuka lyange ne famire yange so si lyange n'obululu mbegayiridde nnyo bannayuganda oba bannabugisu kendo akalulu nga bwe kali ak'emirembe era twagala n'okulonda kubeere kwa mirembe okutuusa lwe banaalangirira omuntu awangudde bw'anaabanga owulira nti kikunyize nnyo kooti bw'owulira nti kikunyize nnyo genda mu nnyumba okaabe kubanga akaluluko kamanyiddwa abantu 8 tolagalako omu si bonna ate abala tetulina na gye tubatwala omuntu otosobola kukulembera kyalo oba okukulembera eggombolola kati ojja oteewo epampalike ku ggwanga bizibu nnyo twagalako ogwo omu ate ffe abasecurity tugamba nti mulondo oyo gwe munaba mulonze nga omanyi ffe waffe talayirirawo bamulonda mu January ajja kulayira mu Gwakutaano nga mumaze okukakkana obusungu buli muntu yenna ng'awoze tumutwale Kololo alayire tumutwale ku ntebe ye gwe banaaba bawangudde adde awaka. NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde buterevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako wona woli wona wosinzidde sigala naffe tova.